Senate Capitol Hill yavayo nga whistleblower atenga ali mukozi kubanga ali product manager mu company eno ya Facebook nenga agamba nti ebintu bitambula bulungi munda ebyama by'abantu nebiteekebwa ku Facebook ebyo ebitagenda maaso kuuma byama by'abantu n'okulabika nti obubaka obuteekebwako ddala butyobola nnyo abaana abawala nagamba nti wajja n'okugyawo embeera y'okulabika nti abaana bano bajja kufuna ekizibu ku bwongo era yasabye nti kampuni eno ey'omu America gavumenti ebeeko ekyamanyi kyegenda maaso okubanga egikolako wadde nga nannyini Facebook munaffe yavudde nagamba nti ebyo byonna birabika si bituufu yamuyise nonsense naga nti omukyala ono yali mukozi kituufu yali mukozi waffe naye byagenze maaso okubanga ajweteka okwogera eri abantu nebyawa Wall Street Journal ebyawandiikibwa byonna agamba oba oliawo nti byali bituufu naye nga bijweteke kubanga tuzzenga tulaba abaana abamu abavubuka naddala nga bava mu bulamu bw'ensi naye ng'ekimuviiriddeko okwetta kimu kyokka abandi nga bagamba omanyi bino bye bapostinga how do I look n'oteekayo ne bazaalawa ne bajerega ne bakola ki oli n'agamba kati waliwo ne yateekayo obubaka nti ensonga eno ngikutte nti yali akyayiddwa boyfriend n'agamba bannange nze mpulira ntabuddwa ndinganga ayagala okwetta ne bamugamba kola ki wette naye n'akola ki neyetta so kakati omukyala obi yayogedde bituufu oba si bituufu oba oliawo ng'otaddeko essimu y'oluusi nga tobiriiko ebifaananyi ne biyiika bwewa ndi wano ne kawala kange kajemi ka praise siikagambe nti gundi ajaga mami why are you chasing me away so kakati byayogedde bituufu bikyabu mukulu Faruku biza okuba bituufu naye era kidderi kufe waliwo ensonga naddala oba osabye magezi mukasi otekayo ekintu bwoti waliwo akali akamba what's in your mind ekikuli mu ndowooza ekikuli obwongo akantu ako abantu bakakozesa bubi kubanga kati bw'omala okuteekawo ekikuli mu ndowooza n'obwongo bwo abantu nabo bakuwa bo kye bawulira okusinza ku kyo bw'oteeka ekiri mu bwongo bwabwe so era n'abantu abateeka ebifaananyi ebikyamu ku gundi ku mikutu egyo gye mugatta abantu bateekeddwa okutunulwako n'ekirala nti emikutu nga gino naffe Uganda ndowooza twetaaga ku ngeri ya competition baletewo ku mikutu egy'enjawulo tweyaba nti gwolaba nga okuyisa bubi ng'ogendako ku mulala nga n'ogutambuliza eyo kijja kuleetawo enkulaakulana n'abantu kuba kati walabye engeri gundi yazzeemu maaka weyagambye nti that's no sense kiba kitegeeza nti yakola monopoly talina wamuvuganya naddala ku mikutu nga Facebook era bwegwakyakalanyemu essaawa mukaaga zokka walabye twategedde kitegeeza nti singa tulina competition emikutu ng'egyo wajja kubaawo okulongoosa okuvuganya n'okuteekawo klasi y'ebintu oluusi waliwo ebintu byendaba nga yeegamba nti kibikkule ku lulwo oba accident oba kinegamba nti kino kiri sensitive nebeera nga ekibise n'ekibularinga negamba gw'oli waddembo kibikula oba obutakibikula kubanga ani yagamba nti bonna abakozesa emikutu gino bamanyi okusobola abantu abandi beerikodinga n'atamanyi waliyo omukyala yagambye nti gwa omukutu gufa nnyo ku ssente kubanga yagambye nti musawa mukaaga zokka bafiirwa almost $7 billion US dollars manemeeka ye yagamba nti basinga nnyo okufa ku bulango obuteekebwa n'ebitambulizibwako tafa nnyo ku koneti gy'otaddeko n'omuntu agenda okubeera ng'agisoma oba ya buseegu oba yaki tebagifaako nawe byotaddeko okubeera kanti ebyama bikuumibwa ku WhatsApp ku Instagram ne ku Facebook kuno yagamba nti tebakifaako nnyo batunulidde nnyo kyansimbi omukyalo ono mutuufu kubanga waliwo obubaka bwe tuzzenga tulaba nga bannaffe bano babuwanulayo ku mitimbagano obubaka obutali bumu so kitegeeza nti nze bwe mba nemereddwa okwefuga ne mbaako ne byeteekayo bayina ability ebiwanulayo naye mukulu Faruku abadde ayogera nenzijukira kakati campaign egenda mu maaso eya sex education omukulu oyo bwagamba nti that is nonsense nogezaako comparinga abaana bye balaba ku mitimbagano tebyawukana nnyo na content ono oba oliago bagenda osomesa abaana ojjukira ebitabo byonna ebyali withdrawn from amasomero agasinga okuva mu libraries era zaalimu content eyekuusa kwoyo so kakati abantu baneeno bandibanga ekintu kyabwe bwe muba munakigaana eno mu masomero bo bagenda kitambuza bw'otunuulira percentage ekyasinza obunene mu kukozesa emikutu gino bavubuka kati osanga omwana wakati w'emyaka 13 n'okweyongerayo babeera balina amasimu ebiro bino kukyenda bandowooza aba Facebook oba b'emikutu egyo gimugatta abantu bandibadde bakwatagana n'ebitongole ebivunanyizibwa ku by'empuliziganya mu mawanga gatali gamu tugeze nga UCC kubanga tulaba
nti emikutu egyo gyetwalira buli kimu fe abavunanyizibwa tugeze ku byempuliziganya mu ggwanga tugeze nga tuna wano UCC oyinza okugamba nti bo babalese bbali anti kati bw'ogezako okubanga ogenda kusasa kati olaba regulator era wekyatabuka ku Facebook wano bakugamba nga nti tetugirinaako buki era nga omuntu abypassinga n'agenda kati nzigale naye ng'ate mweggula ekyo kiraga nti wateekeddwa okubawo amawanga ag'enjawulo okuyingira mu nteeseganya n'ennannyini mikutu okuuma values z'ebintu n'ebintu ebiteekebwako ku mpewo tulaba nti abantu abamu baze babakangavula ashibaga kato ba isima ono muzee owagono babajjako ku mikutu egyago n'okutuusa tebaliiko ng'agamba nti baali balina ezo ensonga zatambudde olunaku olwajjo bingi tufunayo ndowooza emboozi ng'emu bbiri atuwummulemu katono abasawo mu ggwanga erya Isirayiri bagamba nti olunaku bwe lunaatuukira olw'okunasula olunaku olw'enkya bajja kubanga tebalina kye bakwatako mu mbeera ey'okujjanjaba abantu eruyi eyo balina okwemulugunya kwabwe mbu bakola essaawa mpanvu essaawa 26 nnyingi nnyo ku muntu baagala zikendeezebwe zituuke ku ssaawa 18 wakiri ba intern doctors be bali mu kwekalakaasa olunaku lw'eggulo beekalakaasizza naye nga basobodde okuba nga bakwatayo abantu 10 bakyalemeddeko era ekiwandiiko bamaze okuba nga bakisayininga ebyo no we bijjidde nga eggwanga erya Isirayiri lyataddewo kye baayise Green Pass eno yo egenda kubanga esobola ddala okulaga di lwe wasemba okugemwa ekirwadde ekya COVID-19 javuzi wazimalayo oba tewazimalayo bw'oba tewazimalayo kitegeeza nti waliwo ebifo eby'enkizo gy'otagenda kukkirizibwa kuyingira embeera eno y'okwekalakasa ey'abasawo ebayingiddemu nnyo mu nteekateeka eyo nga tukiri mu kwekalakasa kw'abasawo mu ggwanga erya South Africa abasawo abajjanjaba endwadde ez'emitwe abageta mu kibiina kyabwe ekya National Union of Mental Workers of South Africa bavuddeyo ne beekalakasa nga bagamba nti akasente ke babawa katono bano balina obungi bw'abantu babagatta emitwalo 15 n'ekitundu batadde wansi ebikola nga bagamba nti mutwongeze ku musaala ebitundu 8 ku 100 okusobola okulaba nate nga bajjanjaba abantu olw'omuwendo gw'abantu ogweyongedde naddala olw'eno embeera eri mu nsi yonna eviddeko ekirwadde kya COVID-19 bakola nnyo ate akasente katono. Anyway twagala okutunulira ate bannaffe omukyala Grace Mugabe eyali namwandu wa munaffe yaliko president w'eggwanga erya Zimbabwe First lady. Yali first lady. Tekimujjako bwana. Asigalanga namwandu. Bali bakozi ba motoka Faruku sibasawo. Abe South Africa. Bakozi ba motoka naye ono namwandu waliwo ebyabadde bitingana oboli awo akyagulana nawo kuziika baawe. Yabamuzikiriye wawe mu Kutama. Bali bagala muzike yobaziika abazira eke yabazira kakati koti yagambye achalenginga okusalawo kwa koti. Koti yagambye badde mazikule ebisigalira bya Robert Mugabe bamutwale muyika eyabazira kubanga yagamba nti bwe yali agenda okufa yabalagamba nti temuntwala ngiri muntwali waffe mu Kutama gibanzaala gyensibuka era nabo kibakola kakati ate bano bagenda mu koti bagamba nti ateekeddwa okubanga jibwayo eri bamuzze eno yagamba nti kire ekifo kya bulambuzi tagala abantu kujja kumulinyirira agenda naye omukyala yagala baba mulambule atayagala kubanga ye yateeka ekitiibwa mu kiraamo kye yali alese nakkiriza n'abaana bonna ne bakwatira wamu bagenda bamuziika eri naye president munnaffe aliko Munangagwa n'abalala bali bagamba nti olw'okuba ono omusajja yali muzira nnyo nga baagala bamuziika ku muslim ke baali baagala okuzimba ak'ekiseera bamuteeka omwo muyiike ey'abazira kati nno jjukira waaliwo emyezi egivuddeko abambegakaawo nti omukyalo ono era ate bamuyita batya traditional gundi ono bana abokubyalo chief yamuyisalira n'amugamba asasule ente asasule n'embuzi olw'okutyobola obuwangwa bweziika ate omukulu eri ng'ateekeddwa kubanga azikeeri kati ebintu byagenze mu kooti omukyala awakanya okusalawo kwa Supreme Court ekyo kidde eri ndowooza ffe abakyali abalamu n'abasuubira okufa nga nze naawe nti ekiraamo kintu kikulu ate mu abasigaddewo kyankizo nnyo okuteeka ebiri mu kiraamo kubanga kiffe kye tuba tulina okukola ffe abasigaddewo ku nsi okutuukiriza oyo kye yalaama okumusanyusa eyo gy'aba agenzi wabanga akyatula obanga akyatuwulira bwe kiri omufulu akyatufuga ffe abalamu no by the way